All right, verse 256. Truth be told, emboozi nyingi eziri ku bayimbi mu Uganda abasinga zetutaawulira, and trust me, we are likely also obutaziwulirako, naye nga buli muntu yandiyagadde okuwulira ku mboozi z'abayimbi abaaliwo ebiseera by'edda, okugeza omuyimbi nga Juliana Kanyomozi, omuyimbi nga Jose Chameleone, omuyimbi nga Bobby Wine, then omuyimbi nga Chameleone, Ragadi n'abalala bangi nnyo. Kijja bakizibu nnyo osanga Juliana ng'anyumya ku mboozi zaabwe ez'edda. Naye we are so glad ntulina ate abayimbi ebiseera ebyo abaali abato nga babeera ne bano abayimbi nga balaba stories ezo. Now, Pallaso just yesterday abadde ku live emu n'ava n'atunyumiza emboozi z'ebyo ebiseera. Gwe ayagala ennyo Bobby Wine, waliwo emboozi gy'olina okuba nga owuliriza Pallaso ng'ayogera ku Bobby Wine. Olina omuyimbi wo eyaliwo ebiseera by'edda, Pallaso yabadde atunyumiza abayimbi abo engeri gye baali beeyisaamu. Wano ogenda okumanyira omuyimbi eyali ow'abantu n'ataali w'abantu, because Pallaso yali mu industry eno kuva dda nga kakyali kato, era yalaba buli kimu ng'ategeera, era yavuddeyo n'anyumya. A sneak peek of what used to happen way back. Make sure you subscribe, tap the bell, share and leave a comment in the commentary section. Alina okubanga yagigula lwa Kassim Ouma, kati nakyo kankikubuulire. Kassim Ouma yalina convoy za Escalade nga kubako emmotoka nga 10 mu New York City. Bino ba Davido bye bakola yabikola dda mu 2005-2006. Nga abane convoy New York eyo convoy okubeera naye essaawa emu oyinza okuba osasula $2,000 ndoza milioni nga 7 buli ssaawa. I know. Ng'atambula nayo najja ate nga si mukweraga, kati n'asooka atuuka mu ffe be tugamba nti tuli basita. N'asooka ntunulira nga Pallaso olinamu ku ssente, nenkwatakwata mu buchenji, n'asooka ngamba ayi, n'asooka abala $100 nga 10 mu 10 ekya $1. Nkuwadde essonga bw'ayogera, nkuwadde essonga kongere essonga engalo ne zijjula, n'akyuka nadda ku wizo, naye n'amukuba esso, n'amukuba ffenna n'atumalyako $2 nga 2,000. N'amala n'alaba Boss Lady Juliana Kanyomozi. Nze naliwo muntandikwayo ebintu ebyo byonna nabirabako, naye ndowooza nnawandiika katabo bankatunde kwemboozi nyo ezo gigabira obwerere. Era waŋŋamba waliwo wanyumiza wanyumiza nti wanyumiza mwali mugenzi gwe ne Bobby naye yaliyo lwe tomudika estory gye wanyumiza. Kati kankubulireko ekintu gwe mukwano gwange omulungi. Abawala bonna ab'omulembe guno bonna abaddugavu abo abeeyita simanya Black Beauty, simanya ani abo simanya Ebonica, abo okulaba nti omulembe guno bagutuusemu nga bookya, balina okufukamira beebaze Juliana Kanyomozi. Juliana Kanyomozi ebiseera ebyo byali byakweyerusa, nga buli sita alina okweyerusa, ng'abeeru abaddala batono. Biseera byali by'abeeru baddala, ng'omweru ab'omu ne mumumanya nti wali omuwala baali bamuyita Dokasi, nti oyo mweru, nti oyo mukyotara, nti oyo mweru, ng'ekibuga kyonna kimumanyi. Kyova olaba abakyala bonna abo bolaba baani abawala abalungi abo ababangawo Bazuwena, Kirema, nga mweru byaddala, nga mulungi biki byaddala, ng'ensi yonna eba emumanyi. Okategedde? Kati mu competition naye abakazi beeyerusa nnyo, naye Juliana yavaayo n'abaluka nga teyeeyerusizza, nga Black Beauty nga bwe yajja ng'ate mulungi. Kati gw'ovanga omukazi yaliko nga sitanga mulungi, ng'ali yekka, nga talina competition, ng'ayimba bulungi, ng'afaanana bulungi, ng'ayogera bulungi, nga yeeyisa bulungi, nga awakubiriza ennyimba ne Bobby Wine ezo zitaata w'abaana yaani, maama w'abaana yaani. Ng'abalala bali mu kweyisa, nkategedde. Bano bonna ba Black biki, Black simanyi gundi, bonna balina okumwebaza. Abo bonna ababambye obweru baali babatutte ng'omweru takyalabwako, ng'atali mweru tebakulaba.
Otegedde Juliana n'abotola nga ye alinacho beauty nga bwali. Kategera kati n'alyoka abeera ne Bobi Wine nabo bakubye ennyimba bagenze batambudde ensi tutagala tuli mu America. Tole yo mu America yo bananga abagala ogiraba eya Palaso eri ku YouTube channel yange yagituwa mu bungi. Kasi Muuma yali celebrity ng'alabye abantu bonna abasinga obulungi mu nsi naye yatunula ku Juliana omulundi gumu w'ebiseera ebyo aka Juliana kali aka baby. N'agamba kyetaagisa ki? Ndi ate nina show ziri Boston ziri 3 ziri 4 zisazeemu meka. Tebalina kukozesa nnyo oli mukazi mulungi tolina kuluusana olina okutuula wamu we yagale nze nakola. Emboozi eddako be baba balina ogikunyumizaamu nga abakulu n'abakulu. Gwe yamugamba mubambuukinze e Boston simanyi bantu ba California bino oze bakubuukinzeyo obushobo olina katuwako ogenda kola ebbiri e Boston ogende California okoleyo 5 ogende n'okoleyo 1,000 oduke Maine okoleyo olwasa namugabo obutuwa bugenda tulwisa mbadde njagala ogatte ssente ezo zonna butuwa obumu buyimirire. Buno simanyi mbadde ngenda gundi simanyi neyongereyo ngende simanyi ebbofa. Ogenda kola kikunoonya ssente byogenda okunoonya ate nze mbirina wano nakava mu ringi bankubye ngumi nina ssente omuzimu gunkwatidde gwe. Gwayinza okunyiga ebikonde n'obimalako nga mpunga gwe yali njerabidde weight naye yali heavyweight world boxing champion of the world nga mu nsi yonna yalina omusipi gw'ekyo ekintu. Ati nzijukira edda nga tukyali bato abantu bazuukukanga okulaba ebikonde bye. Gwe nga bamaliya mu ndagire nga be bayimba oluusi be bagendayo mu ring ne bayimba national ne Juliana. Ebiseera ebyo byenkugamba nga bamaliya mu ndagire nga bagamba ye mukyala asinga obulungi simanya mu Africa nga balina bo baali bakipima batya. Bwe tobijjukira ebiseera ebyo omwimbi omukazi asinga obulungi Maria Mundagire ne bagamba lwaki mwalonda ddi natandika okuwa ensonga zaabwe awo nga bw'olaba ziri genuine naye kati nkugambye convention y'ebyo ebiseera ne Maria Mundagire nti ye yaliwo. Kasi Muuma najja nga ye muniga alika ba Maria Mundagire bakyala bakati bakazi bakulu bakyala babitiibwa naye babigulira mu nkubo za hoteli awo nga kasi mwayita ebiseera ebyo twogera ku buli obuwala obuto kubigula kwali kunjaawo babigulira mu nkubo za hoteli nga no Juliana talabika yekwese mu hotel obumanyi obukazi obuto obulungi bwekegalira bwekagulawo bwe bakawerezayo girasi y'obutunda. I'm tired. Obukazi obulungi tebuba nnyo nabye bukola naye bukola mango dakiika 2. I'm tired. Okay. Baby obwedde oli mukolaba Netflix ate kan now you are tired. I'm tired. Kalungi tokamanya okayita nembinyuma ne kagaana ne no. Anti champ yangamba sente ze bazikwata naye agenda zijeyo zimu bazikwata. Bossman yanyumeza kisobokera ddala. Kasimu yatulaga obulamu ate munaye nga bannayuganda abaagala nga tatu bino byonna byenkunyumiza teyeeragaako ng'era bannayuganda bakola embaga abawasa abakazi ebiseera ebyo ne bakuba amasimu n'atula mu meeting z'embaga n'asonda ng'abaagala ng'atwagala bino mbusimanya nga talina kumanya ng'obeera Boston n'ogamba Kasimu abeera wanti Miami Florida n'omukubira n'omugaa Kasimu nzija Miami nze ndi Munnayuganda bampita gundi naga jangu ng'ayina nnyingi yali yatta njovu kale nga tasobola ggirya bw'omu ng'akuyita n'ojja
enjovu yaitafukirya bwomu. Wali abasajja abamu yakuba sente nyingi nnyo ne weggalira ozirye ne zikutugira mu kisenge. Kivola nayimba mu kayimba kanga katayiko ne ngamba abagagga omugaati guli batuga. Enjovu ate weggalira oyagala girya bwomu. Enjovu tebagivuubika. Ita banno mubaage. Ricky ali akakira, Palasa ali okutu. Enjovu ejja kutuga. Waliwo omugaati omungi. Kugutadde mu bank otadde bilioni za sente mu bank abakyali bo babona jayo ku sente balye toyina gyozirazane boziryo buli togenda zimalawo wakuba kyali bo banga ddala Ricky omwagala ng'omwagala nnyo mukubeyo jeekemu emwasa amatu kakati okitegeera ono yali yatta njovu nga ye yakitegeera nti tasobola girya bwomu Naayita abalala bali ku matu abalala bali ku bukira. Naga Palaso jangu wano gwe lyaka akakira gwe twala eddiba. Naye sebo oli ayagala mbu njovu agimaje. Kyovola omuntu bw'ofuna ennugu wali ofunyeko ku nnugu teri muntu atafunangako ku nnugu aba alimba. Akagunja kukabira nnugu kya buntu. Ennugu bw'ofuna ennugu sayini kyesooka okujja ku mubiri ge kulaga nti oyina ennugu. Ofunye ennugu. Era okiwulira Kuba muyembe gujja nombulago wali ogezeeko ng'omira omuyembe ogwo gutaka. Wali owuliddeko ogwo omuyembe ogujja mu bulago ng'ofunye ennugu. N'okiwulira. Kati ogwo omuyembe ogujja mu bulago golooza lwaki gujja n'owulira nga tosobola kugumira. Katonda aba akuyigiriza nti omugaati omungi gujja kutuga. Ennugu yaki ennugu oyina kuba nayo ng'afunye oledde akusinga ate Katonda n'amuwongera nnyo ogambamu nti naye Katonda atenze. Ni oledde Katonda byawadde muno naawe obirina. Ate era n'onyiiga nga babimuwadde. Gwego omuyembe ogujje banjovu nga tosobola jimira bwomu. Naabe ennugu omuyembe gujja kutuga. Guba muyembe ogwowulira n'owulira. Guba muyembe bannugu enjovu gy'otasobola kumira bwomu. Ekitegeeza omuntu bw'aba olwedde alina by'alina ate n'olina abifuna ate aba alina kumusanyukirako busanyukizi. Man ne waliyo oli aba ne mukyala we waka nga balina abaana bana n'anyiga nga gwofunyeyo naawe akakazi akalungi. Ricky takagwanira. Oyagala nkakiisinge na mimwajo. Kere ebintu ddala ebibadde bitambulira mu bulamu bwange. Kankuleke boy munjogeza nnyo. Bagenda recordinga bino ebintu bidde ku TikTok bikomewo bitandika okunkomerawo. Kankuleke nga njogeddeko byenjogedde bimmala. Weyaza kankuleke ndaba bali na mu kuzimba. Happy New Year. Basajja bali mu kukola. Sajja baabo bakola ba. Batugenda. Lero tuli upstairs. Balese tiles zayo. Toziraba. We are tiling. We have to work, man. Nange kanetegeke Uncle P tujja kuddamu edda. Okay, see you guys. Banange savage love tusonyiwe twakwerabidde naye nga tukwagala nnyo ate tukurespectinga. Just wagudde muba cowboy ndooza nga kibuuzi kingi naye nga how is Germany? Wie geht es dir? Good und dir? Alles gut? Ich bin sehr gut. Sehr Alles gut. klar? Alles klar. Was machst du?